Okyalaba emikolo n'embaga ku Bukedde TV1. Ebintu byo Hakem mazima yalese bingi ddala era abazadde ba Husna ne bagamba nti ddala okuzaala kujagana era omuzadde okuzaalira omwana omuwala omulungi ddala ekyo kyasaana. Tutandikwa mutima nemmanya ebizibu byonna ng'obikumira ne Mukama n'ayamba kati tutuno twebeerera na babiri tusatu mubadde tuli babiri aba Katonda tusigale babiri paka mbukadde nga tuli babiri baby. Embuyaga zitenga tuli babiri omusana gwakenga tuli babiri obwavu mbugaga munaku musanyu kaka kuba ababadde banjagala banchaye even when I lose my fame and fortune kastambana we no kupate kuntiza. I'm ready to face the world with you, down the road I walk with you, because you are my best friend, my companion. Mukama eyamba kwe yanzira mwezala zenanisaba nataka buli kirungi nekikuta sichayoya beibo malanzi kastambana we nemene nebwesirya nibera kabuti omupeo nibera abadde bongedde entebe buli lwe bawulira akalulu nga boogera abange temumenyera entebe zange amagulu ozi temundazimba otyo eyansiza nnyo. Nange buli lwe mwogera akalulu nga boogera ebintu mwebale nnyo. Bamama mwebale, bamama mwebale bannange bajjajja.
ogwokubiri nsuubira kufulumira mu gomesi yange ya red n'ekitambala kya green ne earrings ezigenderako green ne necklace ya green n'engato za green n'ekyomumutwe kya green era nga so sure agenda kuba nyumye nnyo then n'ebirabo byange nsuubira nti omwami wange alina byagenda okurapinga mu box then ebyomubibbo ku bibbo nga kuliko caribon ka green then maybe n'akaveera ke bapakinzeemu nga kalimu reddish generally nfaanana n'ebirabo byange kuba kati gwe mulembe ogwe tuliko kati wabula Husna ku mulundi ogwokubiri yanyumye ng'ogamba bannange ono malayika ate bo ba Kims abamukulembejjemu tebamuswaziza anti nabo bayambalidde ddala engoye eziweesa omukolo ekitiibwa. Husna yayambadde gomesi ya red ekitegeeza nti yo love eri mu 18 yayisa dda mu 10 ya blendinze green ekitegeeza nti love yaabwe ezze buto era bagenda kugitambuza buto. Olina nnyo obubaka obuli mu kayimba ako. Kuno kwa byafaayo olaba n'abavidiyo babulidde we batuula. Olira. Embeera y'obudde era bulijjo nze mwentambulira. Bino ebintu bye muleese teri atabiraba. Ebwaba musibe. Tayinza biraba. Ate awo bamuyita kekkera nga musibe awulidde amasasi. Nti agana afa nga tulaba. N'olwo nti ate ggwe engero ezimu zeetaaga zikyuka. Olina owulyanga nga tibalikabwa nango. Naye emyaka nkaaga talabanga nakuuma. Senga yatugambye dda nti abantu abakola ki? Abamanyi. Manyi naffe nagambye abantu naye ate era tumubuuze nti wamma tubirye. Obanga abuuza Edimasi alibwa kuwulira essomero. Okiraba? Taata mu buufu bwe natambuliddemu nga wengenda ewa Husna. Bino byonna bakulu banno be walabye bantumye okukulaba. Nga nkwagala ekitegeeza abaana abalenzi baliwa? Abaana abalenzi mujje mutandike. Meme keesiima ketwala. Bwana mulenzi ga Damulira Alhat to be Hakim asiimye mwana muwala ono. Ate tetulese laavu fo kubanga tebali bana. Tetulese maaka tu kubanga tebali babiri. Tetulese kolola kubanga takolola. Kale vuga omutwalire atagwaseeko ebiri ng'akabonero akalaga nti bafuuse babiri. Abaana abalenzi muliridde abo batuwadde ebirabo. Kakkana kuwansi. Abaana abalenzi batuwadde ebirabo bino chairman oliridde wassebo. Sheikh Suwat we mujje mutandikire ku ebyo byonna birabo byaffe. Mwandisoose ennyama ewewuka. Naye otunuulira ebintu n'ogamba ye akakadde ke tebansedde. Engalo zaamu omutima zibamu. Tukyali ku Saturday edition emikolo n'embaga tovaawo.